red osaaga akalulu kakyali naye mbagambye TikTok eya Uganda already red. Kakati wetunamalirako omwaka tetumanyi kigenda kubeerawo naye njagala kubanyonnyola kino nti already wabaddewo ekigambo ekiri famous ekyafuuse edda famous. Ekigambo kino kangamye nti kiri viral kitambula nnyo bakiyita protest vote. Oli bwamala okuteekayo Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amutimba ng'agamba nti 2026 wansawo ng'ateekawo 2026 protest vote tulonda bwe twekalakasa. NUP egamba nti 2026 twekalakasiza mu kulonda tetugenda ku street nedda but 2026 twekalakasa bwe tulonda twekalakasiza mu kulonda kwennyini protest vote. Kigambo nno kya lulimi Lungereza. Kigambo kya lulimi Lungereza oyinza okuba leero kitegeera tukute dictionary twetegereze bano bagamba nti it is a protest vote. Bategeeza ki protest vote bye biki kitwagala okutangaza kaakati anti eno PAL FM kula lya muntu wa bulijjo yenzo omukugu ne tugenda ne tutinkuula olulimi olusirwa ffe tulina kukwata dictionary twetegereze ekigambo protest vote kyeki. Abasinga okukitambuza baana ab'obukofiira obumyufu batabani ne bawala ba principal be bagamba nti protest vote 2026. Kati wuliriza kitegeeza kino. A protest vote is a vote cast in an election to demonstrate dissatisfaction with the choice of candidates or the current political system. Nzivunule ke kalulu akagenda maaso n'okulabika nti kakuwa mu kaseera ak'okulonda okulaga obutali bumativu n'ogenda n'olonda naye nga gwe kikututa okulonda just kulaga butali bumativu. Ensonga eyinza okuba esooka lwaki tobeera bumativu. The choice of candidates bakandidate abali mu kalulu abo akalulu ako nga tobaagala n'ogamba kangene nnonde lwaki gundi yeesimbyewo n'ogenda n'olonda naye nga weekalakaasa olonda kibayita protest vote oba n'ogamba kangende nnonde nkimanyi system gye tulimu akalulu tekagenda kubeera free and fair era bajja kabba naye oba bagenda kabba kanonde n'olonda ng'olina obutali bumativu because of the choice of candidates. Ensonga ey'okubiri the current political system ng'omanyi nti embeera mwogenda okulondera info nga omuntu ono bw'anaaba awangudde tebajja kumulangirira ng'era bajja kabba mu buli ngeri yonna. Kati ekyo kyokola kibayita protest vote. Abantu ne balonda nga bawakanya bakandidate abamu ababeera mu kalulu oba ne balonda nga bawakanya system enfu nti tugenda tutya mu kulonda ng'ate ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omuntu omu yamulonda. Suubirayo fairness nti nedda nti tunaakola ki katugende tulonde just twekalakasize mu kabokisi titugenda ku street katugende twekalakasize mu kabokisi tulage obutali bumativu. Nkunnyonnyola kibayita protest vote. Kati mu protest vote kabaddeko mawanga atuliriza of course amalala okwetola ensonna wabadde wabeerawo protest vote nnyingi nga bwe ngenda okubulya mawanga Canada, Bufalansa, America n'awalala. Kakati akalulu kano ke bayita protest vote mbabulidde ensonga ziringa 2 zisinga okutwala abantu mu kalulu w'ekika kino. Bakandidate abatalina kuba mu kalulu oba system ey'ebyobufuzi nga nfu nga tesobola kuleeta kalulu kali free and fair. Mubeeramu blank ballots ne mubeeramu bye bayita null ballots ne mubeeramu spoiled ballots. Zonna zibeeramu. Bantu ne bagenda maaso n'okuba nti balonda naye nga be balonze babadde mu kwekalakaasa kwennyini. Kati mpuliriza abantu abamu basobola okugenda ne kye bayita blank ballots abamu ne balonda null. Kati njagala kunnyonnyola blank votes bwe bululu obwo abantu basobola okugenda ne bafuna omuntu ne bamuwa ballot paper n'agituwala n'agiteeka mu kabokisi nga talina wagolodde kwekalakaasa n'agikwata n'agituwa mu kabokisi
n'agisuulayo n'ebeera blank. Kaakati niwabeerawo eziri spoiled ng'ezo zo nfu, eziri naalu nga yasaziza watalina kusaza. Omulala n'agenda n'alaba candidate gw'atayagala kubanga amusanzeeko ku kalulu ako ke bamuwadde ku ka ballot paper n'amuyuzaamu. Kati wabaddewo n'okwekalakasa okulala okuyinza okuteekebwa mu ttuluba erya protest vote. Abantu ne bajja ku polling station naye ne bagaana okulonda nga weebali abalondesa nabo nga batudde, naye abantu ne batuuka awo nga bangi muligisa nga mwebali ne bagaana okulonda. Okitegedde ekyo bayita protest vote mu bufunze. Kibaddeko mawanga atuliriza agawerako, bagambye nti mawanga g'abazungu kiri common nnyo, kyaliko Ebungereza, kibaddeko Efalansa, gwangera Canada, America n'awalala, abantu nga bakola protest vote. Kati ekirala nti bamugenda mu protest vote, abantu bano abasazeewo okutambula mu protest vote tebagenda maaso nakufaayo kyekigenda okuva mu kalulu. Tuwangula tetuwangudde tebafaayo nti bo beera basazeewo okwekalakaasa munneekalakaasa bwetyo, embeera nga bwegenda maaso n'okuleka nti etambula. So kyekyo kaakati tetunnaba kumanya abaana bano abamaze dde okupaintinga TikTok red, ab'Emakerere Kavule, protest vote eno gye bagamba banaabusazaamu, banaaba balonda ebyaddala, banaaba bakola ki nze naawe. Naye nga byonna 2026 tulinze buli